Olwaleero tukuza olunaku lw'Omukama olumanyikiddwa nga olw'amatabi. Naye ebitabo eby'Eklezia olunaku luno biwandiikako ebintu bibiri: olw'okubonaabona era n'olw'amatabi. Era ababeera mu kwegayirira ku lunaku olwaleero mwegendereza nti emikolo giri emikolo ebiri. Tusooka n'omukolo ogw'amatabi nga tutambulira mu bigere by'abaana b'Ebreyi abayaniriza Omukama ayingira mu Yerusaalemu nga bayimba nga baleekaana nti Ozanna, Ozanna ajja mu linnya ly'Omukama, Ozanna atenderezebwe. Bwe tutyo naffe ne tunyeenya amatabi gaffe nga tuddamu okugulumiza Omukama nti ffe ababadde mu kisiibo nga tuteekateeka emitima gyaffe nga twebonereza nga tukola ebikolwa eby'okuyamba bannaffe, olwaleero tuddamu nga tukuŋŋaana wamu n'Eklezia yenna okusookereza ekyamagero kya Paasika ya Mukama waffe Yesu Kristo, anti okubonaabona kwe n'okuzuukira kwe, nga tugulumiza Omukama eyakkiriza okuyingira mu Yerusaalemu. Naffe bwe tutyo ne tujjukira okuyingira okwo okwatulokola nga tukkiririza ddala nti nga twegayirira tugoberere Omukama ate nga tugabanye ku birungi ebiva ku musaalaba, naffe tugabane era ne ku kuzuukira kwe ne ku bulamu bwe. Ekikolwa kyaffe eky'okuyingira oba okunyeenya amatabi olunaku olwaleero kikolwa kya kukkiriza. Tuli mu kusookereza okwefaanaanyiriza ebikolwa eby'amagero bya Paasika nga twegayirira nti Omukama oyo yayingira mu Yerusaalemu, naffe kati tuyingira naye nga ffe ekigendererwa ekikulu si kuyingira mu Yerusaalemu eno ey'oku nsi, naye Omukama atuyambe naffe tusobole okuyingira wamu naye mu Yerusaalemu ey'omu ggulu. Ekitundu ekisooka eky'olunaku lw'Omukama luno olumanyiddwa nga olw'amatabi tukiggulawo n'oluyimba. Ate bulijjo mu mmisa lwe tuyimba nga mmisa etuuseeyo mu kutukuza ye mutuukirivu, nga tuddamu tutendereza Omukama nti ddala Omukama mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye. Ozanna waggulu eyo oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Era ddala Yesu Kristo ku lunaku lw'amatabi yayingira mu Yerusaalemu ng'alinga ayina amagye agage g'ayingidde nago. Nenno amagye ago Omukama g'ayingira nago olwaleero ye ffe abagamba nti tuli ba Kristo, ffe abagoberera Kristo, nga bwe tutyo twetegese okutambula naye ate nga mu bikolwa byaffe, mu bigambo byaffe, mu kwerekereza kwaffe, mu kwebonereza kwaffe tumugulumiza oyo Kristo ajja mu linnya ly'Omukama. Ekitundu kino eky'amatabi abasinga ku ffe kye tusinga okwetegereza oba okukuza, oluusi ne twerabira n'okwerabira we kikoma. Mu mazima ekitundu eky'okunyeenya amatabi kikoma akadde we tuyingirira mu Eklezia, era oluyingira mu Eklezia ne tutandika okukuza okubonaabona kwa Kristo, nti okujaguza kuweddewo, kati okubonaabona kutandise. Mu kukuza okubonaabona kwa Kristo tulina obbaako ate ebintu bye twetegereza ennyo. Okusooka, kyewuunyisa nti abantu abajja nga batendereza Omukama ate be bamu ne bajja bamusalira ogw'okufa. Mu mazima Yesu Kristo bayingira nabo ku lunaku luno olw'amatabi nga bayimba
nga bajaguza nga bamwalirira engoye si be bamu ate abaamuviirako okufa. Yesu Kristo tujjukira ng'atandika okuyigiriza kwe yakkirira e Ggaliraaya n'atandika okulangirira. Era Yesu Kristo bw'amala okuyigiriza nga olunaku olw'amatabi lunaatera okutuuka, bw'otunuulira entambula ze yatambula ava e Ggaliraaya n'ajja ng'ayambuka e Yerusaalemu. Yesu abantu be yajja nabo okukuza olunaku lwa Paasika ku luno alyoke atuuke okuttibwa n'okubonaabona, yajja n'Abagaliraaya. Era abo abaali batambudde ne Kristo baali bamutegedde. Bo bennyini newankubadde baali bamanyi nti oyo mwana wa Maliya ne Yozefu, baddamu okukkaatiriza olunaku olwaleero nti nedda, ono ye mwana wa Dawudi, ono ye musiige we, ono yaliwo mu linnya ly'Omukama. Era essanyu eryo ne bagulumiza Omukama nga balaba nti ddala ono kabaka, ne bayalirira engoye ze, kuba Kristo baali bamutegedde, Kristo baali batambudde naye. Kyokka ate abaali mu Yerusaalemu tuyinza okugamba nti baali mu kibuga ekikulu ekya Yerusaalemu nga Yesu baali bamuwuliddeko, kyokka nga be bakulembeze, kyokka be balina obuyinza okusalawo ku kirina okukolebwa. Era bwe batyo tuwulira mu Vvanjiri esomebwa wabweru w'Ekereziya olwaleero nga bagamba Omukama, ssebo muyigiriza, koma ku bayigirizwa abo. Ate ye Kristo n'addamu n'agamba, bano we banaasirika amayinja ganaaleekaana, kubanga ekitiibwa ky'Omukama tetusobola kizibiikiriza. Omukama bulijjo atuyita tumugoberere, tumuwulirize, tutambule naye. Kino nga kye kigenda okuvaako ffe ng'Abakristo okutegeera Omukama, ate tusobole okutambula naye ng'abaana b'Ebreyi, nga mazima tugamba nti ono gwe tuli naye ye ddala omwana wa Dawudi. Ekitundu ekyokubiri ekyokubonaabona kwa Kristo, Evvanjiri gye tuwulira mpanvu ddala, nti abasinga tumanyi n'okubuuka ebiri mu Vvanjiri eyo ne tutabiteekako mutima. Naye twetegereze ekitundu kino ekyokubiri. Okusooka, essomo erisooka litulaga Yesu Kristo eyakkiriza okubonaabona, eyakkiriza okuswazibwa. Amaaso gange saagakweka banjooga, era mmanyi nga sigenda kuswazibwa. Bulijjo ekitabo ekitukuvu kitwoleka Kristo nti awo ne balaba ng'amenya etteeka, ne bamunyiigira, ne bagezaako omutega, naye ekitabo ekitukuvu nga kigattako, naye akadde ke nga tekannatuuka. Essomo lino erisooka lye tuwulira ku lunaku luno olw'okukuza okubonaabona kwa Kristo litulaga nti ddala Kristo yeewaayo yennyini, n'akubibwa empi, n'afujjirwa amalusu, nga tavuddeewo, nga tazibiriza, nga teyeekanga, kubanga mwennyini ye yali yeewaddeyo. Ate eryokubiri ne litulaga nti bino byonna Yesu Kristo yabikola mu bwetoowaze. Obwetoowaze bwa Kristo ne bumutuusa ku kugulumizibwa. Ddala nnyini kulamulwa yakkiriza okulamulwa Piraato, omuntu obuntu, oyo agaba obulamu, eyazuukiza abafu n'awonya abalwadde. Nga tukuza okubonaabona kwe, yakkiriza abantu okutwala obulamu bwe. Oyo eyagabanga emmere ey'olubeerera, bw'atyo yakkiriza ave mu bulamu buno n'abonaabona ku lwaffe olw'obwetoowaze, era bw'atyo Omukama n'amugulumiza. Evvanjiri gye tuwulira ku lunaku olw'amatabi tusobola ogitemaatema mu bitundu bingi, naye okusooka tugitemeeteme mitendera nga bw'etambula. Evvanjiri
etandikira kukola Ukalisitiya. Yesu Kristo akadde ke nga kaweddeko, tuyinza okugamba byonna bye yatuyigiriza mu myaka 3 gy'amala ng'ayigiriza abifunza. Mu kubifunza evanjiri n'etandikira ku kisooka, embaga ya Pasika. Yesu Kristo lwe yayiisa abasajja 50,000 yayogera ekintu ekyesitaza abaali bamuwuliriza, n'abayigirizwa be abamu ne babula okumuddukako. Bangi bamugoberera nga banoonya omugaati ogwo ogwali guwooma gwe yaliisa 50,000, ne Yesu Kristo n'abagamba singa nno mwettanira omugaati ogw'olubeerera ogw'owa obulamu. Bwe yamala n'agattako nti nze mugaati ogw'obulamu. Kyokka Yesu Kristo mukadde ako teyatulaga ngeri gye tulina kulya ye mwennyini, gye tulina kulya mubiri gwe, gye tulina kunywa musaayi gwe. Naye ku lunaku olwaleero evanjiri etulaga Yesu Kristo yennyini ku kiro ekya Pasika ng'agamba guno gwe mubiri gwange, guno gwe musaayi gwange. Bwe tutyo abaagoberera Kristo ne tulindirira tumanye bwe tunaamulya, evanjiri ya leero ng'etandika etulaga omugaati gwa Kristo, Ukalisitiya. Tugyettanire nno bulijjo kubanga Omukama ye ntanda gye yatulekerawo. Ekyokubiri, evanjiri ya leero etutwala mu Getesimaani. Yesu Kristo ng'amaze okukola Ukalisitiya agenda neyeegayirira mu ngeri ey'enjawulo mu Getesimaani. Kino nno naffe tugenda kikola ku Lwokuna olutukuvu nga tuvudde mu kukuza misa ya Ukalisitiya ey'okunaaza ebigere Yesu Kristo. Tugenda ne tumalayo lwakiri essaawa emu bw'eti nti mu kusinza Omukama nga ye bwe yali mu Getesimaani nga yeegayirira olunaku olwali lugenda okubeerawo enkeera, naffe Omukama bwe tutyo tumwegayirira ne tuddamu okumwekwasa n'okumuwa ebyaffe byonna nga tumwanjulira nti lwakiri essaawa emu bw'eti tuleme faanana Peetero ne banne abaali beebase. Ekitundu ekirala mu vanjiri ne kitutwalako okubonaabona kwa Kristo. Okubonaabona kwa Kristo okufunza, tujjukire ebirabo ab'amagi bye baaleeta. Ekimu baamuwa zawabu. Zawabu ategeeza nti ono kabaka. Mu kubonaabona kwa Kristo, Kristo agenda kuddamu okukkaatiriza nti ddala ye kabaka. Piraato amubuuza, naye ddala oli kabaka? Yesu Kristo n'addamu nti oyogedde. Naye Kristo n'akkaatiriza nti obwakabaka bwange si bwa ku nsi kuno. Singa bubadde bwa ku nsi kuno, abangoberera tebandigalemye kujja kunnwanirira. Ate ne ku musaalaba Yesu Kristo ng'attibwa, Piraato naye n'akikkaatiriza nti ddala ono kabaka w'Abayudaaya. Ekyokubiri, Yesu Kristo aweebwa mira, omuzigo ogulisiigibwa abagenzi. Omuzigo guno ogusiigibwa abagenzi mu kuziraga, Yesu Kristo ng'afudde naye addamu okusiigibwa omuzigo guli ogwamuweebwa, nga gututegeeza nti okufa kwa Kristo tekwali kwa bwereere. Okuziikibwa kwa Kristo tekwagenda bugenzi kutyo, wabula kwatuleetera ate obulamu obw'olubeerera. Okuziikibwa kwa Kristo kwatuviiramu obulamu kubanga kwaleeta okuzuukira. Ate ekyokusatu, Yesu Kristo ebirabo ekirala ekyamuweebwa, Yesu Kristo yaweebwa obubaani. Gye nasomera nabaga nti akabaani akaffe tukakozesa mu kwegayirira nga tukanyokeza. Yesu Kristo akabaani akamuweebwa kaali tekanyokezeddwa, nga balinga abagamba ffe abatonde akabaani kaffe tukaweereza eri Katonda nga tukookezza, wabula Katonda yennyini ate tumuwa akabaani kubanga yennyini ke kawoowo akava mu kabaani, yennyini ye mutukuvu.
era Yesu Kristo akabaani kano nga kategeeza nti ddala ye Katonda. Obwakatonda bwa Kristo bugenda kweyoleka nnyo ku musaalaba, kubanga yennyini yatugamba ng'omwana w'omuntu amaze okuwanikibwa, awo abasinga bwe mugenda okumutegeerera. Era bw'atyo ku musaalaba ng'amaze okuwanikibwa, eddoboozi lyawulikikwa nga ligamba nti kituufu, ono abadde mwana wa Katonda. Ekyalumya ennyo Abayudaaya omutwe, agamba weeyise omwana wa Katonda. Ogamba otya nti Katonda kitaawo, gwe omuto n'ogamba nti oli mukulu n'osinga Ibulayimu, n'ogamba nti ensi yatondebwa nga weeri, osinga Musa? Yesu ku musaalaba n'addamu nti ddala ono abadde mwana wa Katonda. Tuwulirize nnyo evvanjiri y'olunaku luno olw'amatabi, etuyambe nga tutandika wiiki eno entukuvu Omukama tusobole okutambula naye, tusobole okumuwuliriza, ate ebyamagero bya Paasika ebyokununulwa byaffe bisobole okusumululwa nga naffe tubyebuulirirako, twongere okunywera eri Omukama. Omukama abeere nammwe.